tuka mudwaliro bwe yatuuka mudwaliro baddamu okunkubira essimu ng'ayiseewo essaawa emu nti tasaba mutaddeko oxygen. Kati eddwaliro we yali omusawo era mwebaliza Katonda si mukozi wa nsimbi yagamba jangu otwale mama mu ddwaliro erisingako lino. Ffe tetusobola okukola kyekyo, ekisingaawo waliwo abakugu abansingako banoonye. Ne tutwala mami mu ddwaliro, we twatuukayo ne bamuteeka ku byuma ng'azimbye era bamu abasawo ne bagamba olwaliro bwe weeramanga maaso ga Mukama nti bw'oli nkolera ekintu gundi ndikuweera obujulizi mu maaso g'ekibiina ekinene. Ekintu ekyo Mukama n'akikola ne kibaawo, osasulanga mangu ebbanja. Maama waffe nyazaala wange yalwala nnyo, naye si efamily awo abakyalina public abakyalina private life. Obulamu bwaffe simanyi ngeri gye bwafuuka bwa buli muntu yenna. Tuba tuli awo ng'ababadde bamanyi nti tuli mu kumujjanjaba nga tukola kyonna ekisoboka mu kyama. Babadde bamanyi nti tuli mu kumujjanjaba nga tukola kyonna ekisoboka mu kyama. Nga byatandise dde ogenda ku social media. Naye ng'eddwaliro likyababuzaabuza tebalitegeera. Naye nga bakimanyi nti ali mu ICU. Susan n'agamba tukoze bitya, ne mugamba ekikukola ffe tukimanyi, ffe tulina kujjanjaba. Era tetulina comment. Tetulina comment eri muntu yenna ti maama mulamu bulungi oba mulwadde. Naye kaali kaseera ka tension nnyo ng'ali mu ICU n'atuuka n'okulongoosebwa. Naye we twogerera maama mulamu bulungi. Alinayo ekireeyama okwogera ng'awa obujulizi nze kati mbimazeeyo yange biweddeyo. Kye tutayogera be basawo ly'eddwaliro, naye wa obujulizi nga Mukama bw'akuluŋŋamya, kubanga nze manyi libadde ebbanja ku mutima gwaffe. Yesu yeebazibwa abooluganda. Njagala okwebaza Mukama olwa mami, naye era njagala okwebaza omwami wange pasita we bali kujjanjaba mami. Mami yeetwala mu ddwaliro mwezi mulambe emabega ng'agamba tayawulira bulungi, tassa bulungi. Tugamba bye bulijjo ndowooza pressure. N'atugamba naye nze si kye kya bulijjo. Ntugamba amira eddagala lyotereere. N'agamba akangende mu ddwaliro. N'atuuka mu ddwaliro, bwe yatuuka mu ddwaliro baddamu okunkubira essimu ng'ayiseewo essaawa emu nti tasaba mutaddeko oxygen. Kati eddwaliro we yali omusawo era mwebaliza Katonda si mukozi wa nsimbi yagamba jangu otwale mama mu ddwaliro erisingako lino. Ffe tetusobola okukola kyekyo, ekisingaawo waliwo abakugu abansingako banoonye. Ne tutwala mami mu ddwaliro, we twatuukayo ne bamuteeka ku byuma ng'azimbye era bamu abasawo ne bagamba amawulire gonna geetegekere, ekirungi oli mukkiriza. Ne mbagamba oba mami awona oba tawona, Mukama asigala Mukama. Ne bambuulira byonna bye bamusanzeemu, alina amazzi, amawuggwe gatudde mu mazzi, olubuto lujjudde amazzi, nga bwe boogerako alina sukaali. Abasawo ne bagamba tetusobola kumulongoosa ng'ate mulwadde wa sukaali. Emyaka ali mu 88. Ne bagamba mukadde nnyo, buli we tukwata ate twandimutta bussi. Ne mbagamba mwe kye mutasobola kukola Katonda ate waatandikira, takolera mu kye musobola. So bwe mubanga mukisobola mukikole, muba temukisobola then agenda kukola. Abasawo ne bagamba katukole kyonna. Ne bagamba ekyomulongoosa, ne bagamba mumulongoose. Mwe mulabanga ye option, bwe mulabanga tajja kuwona, Katonda wajja omuwonyeza, kubanga nze namusuubiza nja kumuweera obujulizi. Era nebaza Katonda nze saakaba konti mami nja kumuweera obujulizi. Era nebaza Katonda nze saakaba konti mami
nga bamulongoosezza nga baddayo review ne baddayo nga ayina bagenda okizula mu kumulongoosa nga ayina n'ekizimba ku nsigo. Abasawo ne bagamba ekyo tetugenda kikwatako naye Katonda n'atuyamba nga si kansa. Ne bagamba ekyo tetugenda kikwatako bye tumulongoosezza bimala. Wiiki ewedde bamuzaayo for review. Banagamba bamukebere kati okusembayo okulaba oba ebiwundu biwona bulungi. Abasawo bagenda okukeberanga n'ekizimba tekiriko nga tebamuwa ddagala lyaki. Nti ye mwami bwe yadda engulu yatugamba mumpe bayibuli yange n'amafuta bye njagala. Era nebaza Katonda nti nze ngenda okuba nga ntegerera ddala nga mulokole. Waliwo omulwadde nga mwangu wa kusabira nga kubanga naye mulokole mukkiriza ng'ali ku kitanda naye ng'agamba nze ngenda wona naye sijja genda ku kyaki kubanga tasobola tulira saa 2 mu katebe. N'agamba naye gwe bw'otuuka ojja kumpeera obujulizi. So ndi mukulu wange ate naye yaŋŋambye genda kati obujulizi bwange nawonye. So nkyebaliza Mukama nti mami yawonye, Mukama yamwonyeza bulungi ate akyaliwo. Era yakkiriza agenda weza 10. Nange nzikiriza ate ye kasitabanga akkiriza nzaani agaana. So nkyebaliza Mukama era nebaza Mukama olwa musumba. Webale nnyo byonna. Mukama atuweera omukisa famire. Tetwandiyinzizza. Siyinza kulimba. Waliwo ebintu ebimu nga weetaagamu omukono omulala. Naye Katonda yeebale kufuula mukono ogwo. Tukkiriza Katonda nti naawe alina omulwadde Mukama agenda muwonya. Era tukkiriza Katonda nti naawe omulwadde Mukama agenda kuwonya. Tukkiriza Mukama nti ajja kutema ekkubo ewatali kkubo. Tukkiriza Mukama nti amawulire gagenda kuterera, amagumba amakalu Katonda agenda kugawa obulamu mu linnya lya Mukama ffeefu. Amiina. Omujulizo omaze okuba buli wakitu ky'oba ogamba. Okay. Kale, naye otuule. Mukama yeebazibwe. Ngenda kubuulira enjiri ate ngenda kuba anointinga. Buli muntu ngenda mutuukako nze kennyini njogere ebigambo ebireeta